Okola ki? Mwami Museveni we yajja wano teyajja na mwoyo mulungi eri ggwanga lino wadde nga bajjajjaffe ne bakitaffe baamufiirira e Buganda ng'ate ssente ze zaamuyambako zaavanga mu Mwanyi. We yasooka okujja ntwalina ekitongole kye bayita Uganda Coffee Marketing Board n'akijjawo n'atuleeterako agowa gye simanyi ne kaakati gye yalaga emmwanyi n'egwa ng'ate emaze otusomesa nga yetusomesezza. Leero agenza okulaba nga Katikkiro Buganda n'abantu bagamulime emmwanyi nga tulina ekibiina ekirungi ekya Uganda Coffee Development Authority kyateekawo mwennyini agenza tusituse emmwanyi ya mutwalo. Mwami Museveni ku mutima gw'omubi ogutayagaliza ggwanga lino n'abaana bayita abazzukulu be era agambye emmwanyi eveewo. Ekibiina kijjawa kigasa kiziza ominisitule ya agriculture ate ebitambula obubi atuleetedde ebintu ebitakola. Yaleeta NADC, yaleeta entandikwa, yaleeta Paris Model, byonna biganye. Kati tuzzeemu emmwanyi yaffe, tuzzeemu essuubi, atumazeemu essuubi. Mwami Museveni otwagaza ki? Lwaki otomentinga eggwanga lino? Kakembo Sinani, kansala Kikira Wamala Ward, ku lukiiko olukulembera Wakiso District, tuli mu nnaku naye temwerabira omulembe guno gwaffe. Senege efugibwa muvubuka, ensi zifugibwa bavubuka. Mwami Museveni Kyagulanyi waali tulina essuubi mu ye nga tuli obumu nga Katikkiro we yagamba tuli milioni 15 16 abalala ne batebatuwagidde tusobola okujjako. Salamu Ministry. Tuli beeraliikirivu nnyo kubanga tulabye precedence ezibaddewo. For example, ensonga y'ebikajjo. Kasita gavumenti yayingira mu nsonga y'ebikajjo eno mu Jinja ne mu Eastern weesanganga ebbeeyi kwe bagulira ebikajjo ate yakka ne weesanga nga abantu baffe basigala bakyali mu bwavu. Kati naffe tweraliikirira ti gavumenti weneetekenga over ensonga eno ey'emmwanyi ebbeeyi kwe badde bagulira emmwanyi ogenda kwesanga nga ate yeeyongedde okukka ate eyongere okulaba nti abalimi baffe ebamalamu amaanyi. bwe yateekawo Mwanyi terimba munnanga abantu ba Buganda ne batandika okugaggawala. Kati fe abadde mu gavumenti ng'ebyo byonna tetunnabirabo. Kati nenjagala tukole bajeti y'omwaka guno nga tufunye ekyokulabirako ekya Buganda. Kati ekituyisiza gavumenti ya Buganda ne Katikkiro kwe kujja batubuulire biki bye tuyinza okukola tubiteeke mu mbalirira yaffe bisobole okukulaakulanya ebyo Buganda bye yateeka mu strategic plan yaabwe kuba tubizudde nga bikola naye nga tubiraba mu nkola yaabyo nga tetulina bumanyi bwabyo. Olwekyo neebaza Oweekitiibwa Katikkiro okujja okutugulirawo omusolo guno ate n'amawulire getwetaaga okukola bajeti tugafunye. Ekirungi bakansala bonna weebali bavunaanyizibwa okuddira bye tufunye tubise mu nkola. Tulina nasale guno nasale bedi wali tugisimbamu butiititi kati batugayo abantu banoonya emmwanyi tebazirabo. Kati ate nga tulina ssente bajeti zetuteekawo bulijjo okukola nasale y'emiti tukola emiti egitagasa ne gitambula zino abantu bazinoonya okuzigula ssente tebaziraba. Ebyo n'amawulire tugafunye wano kati. N'olwekyo ate ekirungi nti Obwakabaka bweyama tutandikira okukolera awamu ebyobulambuzi ebyaki tulabe ki kye tuyinza okufuna minimum kye tuyinza okwakivingamu ebyo eyaggwa ogw'omusanvu ogw'omunaana ogw'omwenda kuba ssente za gavumenti bazireeta myezi 4 emirundi 4 naye baatuwa obukadde 2 Wakiso okukola ku nguudo sijja kwogera ku birala. Ekyo kikumala okwefumiitiriza n'omanya kakati era nagamba bugambikawo tetulina nsonga lwaki tusaasaanya ssente kuba baba bagenda zigaba nti tezikola na lujja lwa muntu awaka naye nga baziwa district namba. Kakati muba temunnafuna bye mukola nga ate babaga nti mukole bajeti ekola ki eddako ekyo kyensinga okwewola kuba batuwa deadline kino mulina kikola mu budde bwe buti ate bo bennyini be batwala ssente zaffe kubanga ffe twali tukayana nga tugamba ke eziva mu gavumenti zirwe singa baatulekera omusolo naye n'omusolo gwe tukuŋŋaanya mu bantu bano abatunda ennyaanya nago bagutwala ate bagutwala tebaguzi. So kakati obwe buzibu bwe tulina nti abantu bawe era kyovula nti okuweesa abantu omusolo kifuuse kizibu nnyo mu local government kubanga abantu okubalagira okuwa omusolo nga tebafuna services kireeta emitawaana mingi.
eri fitina n'ensala y'ebyobufuzi ffe tejja tugaana kubeera ku mulamwa kubanga ebyo ebiriwo ebyobufuzi ebikolebwa byakaseera olw'ensonga nti ababikola tebayinza kubeerawo lubeerera abamu bansinga n'obukadde nange kenyini ndi mu my evening sisobola kukola kikwe n'olwekyo bwe tuba tukola ebintu kati mu Buganda ne Uganda tukola by'abaana baffe abajja kati bano abalwana ebbanga lyabwe liweddeyo tekiyinza era awo nabakikola okulaba nti batujja kumulamu abantu baddeyo mu buwagayaavu Katikkiro yazuukusa twali tetumanyi nti Mwanyi eri precious ate nga ye yatuweerera kati yazze yabaze omwaka gumu abantu baguze amayumba abantu baguze emmotoka abantu baguze pikipiki kakati baagala ogirikotogera nze omulanga gwenkubira abantu ffe tulime kubanga abatutawaanya bwe tulimira ettaka sirya bwe batutawaanyiza nawo siwaabwe essaawa yonna bajja kukola ki kuvaawo bagende era ffe tuddemu mekyaffe kasaffe twategedde nti Mwanyi teriimu nema nfu nnyo olw'ensonga nema yaddira omulimu gwekola negufuula eky'abaana n'ebyalo yatukola bulungi nnyo okusengula abantu mu lubijji era nze sivangayo okugamba nti ate mbawolereze naye ekinnuma kwe kuddira nejjawo abamu nerekawo abalala kyovudde olaba nga Katikkiro muloopedde Kumbucha yatandika tulaba mu covid ne tumuyimiriza n'agaana nga RDC yamuwoga bw'amala okulemerawo juzi we batuka okumugoba nema netugaa nti yamuwadde ebbaluwa ng'ate muweera mu kukola okukyamu kubanga nema yagenza okumuwa ebbaluwa nga naffe abali mu bukulembeze obweno wansi tumanyi kaakati ekisinga n'okunnuma kyembadde ndoopera Katikkiro nti abakumbuke emmotoka zonna ze bavuga okutambuza product zaabwe batimbako ebifaananyi bya Kabaka era nze netandika okutya nendooza ti bakampuni ya Bwakabaka kati yensonga lwaki nkiroopye wano Obwakabaka buveeyo butubuulire. So tubadde mu budget conference olwaleero nga vice chairperson w'eggombola y'Emmende tutunuulira nnyo okusinziira kubanga tulaba kati budget etukaluubiriddemu olw'ensonga nti byonna ebisinga byandibadde bikolebwa mu local government zaffe bagamba nti babizza mu PDM bagamba nti tulina 7 pillars of PDM nga ne structural development mweri ate ekitakoleddwa. So nze bwe ntunulira PDM ndabira mu kifaananyi kirala kubanga bwe tukwata ssente ezo tuzigabira abantu tugenza okutunula nga abakulembeze nga tekizira nnyo impact kuba ffe twali tulowooza nti ssente ezo singa zikwatibwa ne ziteekebwa mu services nga bwe bagamba nti mulimu infrastructure development ne tutunuulira amasomero ne tutunuulira amakubo ne tutunuulira amalwaliro services ziba nga ziri ku mulembe omutalina Lwaki atwala omwana mu ssomero lya private nga muteeka mu gavumenti kitegeeza nti omuzadde akakasente kayandibadde akozesa mu kusasula services ezo ennungi mu private singa bazifuna nga ziri mu facilities za gavumenti nga tezirina costs nga ate zitambula bulungi oza kiyinza okutuyambaganya okukwata ssente okuziwa individual person ziyinza okutajjawo impact nga bwe tukiraba nga bwe kyakatambulako gwa Buganda gwasse Kampala ne Wakiso kitukakatako okubanga tukolagana bulungi n'Obwakabaka bwa Buganda okubanga olunaku olwaleero batwegasseeko mu budget conference yaffe tuli basiimu nnyo eri Obwakabaka bwa Buganda eri Kabaka waffe Ronald Mwena Mutebi n'Obwakabaka bwonna nti nga Wakiso tujja sigala nga tutambula wamu nabo era buli we basiima enkolagana yaffe nabo naffe kitwongera amaanyi mu nkolagana yaffe n'Obwakabaka bwa Buganda. Ensonga emirimu gyonna gikolebwa Wakiso district gikolebwa mu bitundu ebiri mu Bwakabaka bwa Buganda nti emirimu ng'egyo egya irrigation egya saving ng'egya CBS Powesa buli wegibanga nga Wakiso tulina kye tusobola okukolako nga tulina ettaffaali tusobola okwongerako naffe tuba twaniriza enteekateeka eyo so tuli beetegefu okukolagana n'Obwakabaka bwa Buganda mu mirimu gyonna egikolebwa Obwakabaka bwa Buganda nga service okutuusa etuusisibwa abantu abali mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekyandibadde kikolebwa tewandibaddewo okusosola mu bantu abagibwawo n'abalekebwawo era ekyokulabirako kye bawadde ekirungi ekyekyakumbucha nti basenda abantu bonna abali mabbali wa kumbucha yo ne bagikola ki ne bagirekawo kino omuntu yandirowoozeza toyagala kukuuma butonde bwansi atuuka n'alaba nti olina ekirala kyogoba tioyinza okuba olina gw'osendera ebbali ajja ainvestingewo era twakiraba we basenda abantu ate waliwo abajja ne batandika oyiwawo ettaka ne bakubawo n'ebibaati kitegeeza nti olwadde waliwo double standards tosobola kujjawo omuntu munaku ate n'owo omugwira license ajja atandika okukolera awo
ng'abakulembeze era tulowooza nti abantu baffe bangi ababadde abafuna era nga bakyafuna mu Mwanyi. So embeera ey'okuteekawo etteeka okunyigiriza abalimi b'emmwanyi kitukosa nga ffe abakulembeze lwa nsonga nti abantu abalima abo nga tubadde nga obwakabaka buganda buyita mu ntegeka ya Mwanyi terimba nga bapromotinga Mwanyi, abantu badde bafunye nnyo ekisooka embavu n'amaanyi okulima ennyo emmwanyi. Naye etteeka we liba nga lizze kitegeeza ligenda kusala ku sipiidi abantu gye badde batambulirako okukola ki okulima emmwanyi. Wesanga nti n'abantu abadde n'ekirowoozo ekitandika okulima emmwanyi kati balina okusooka ne batula ne balaba nti etteeka terigenda banyigiriza nga bagenda otandika okulima emmwanyi, baleme kulima mmwanyi leero naye nga myaka 5 zigenda kuba tezikyafuna. Twalowooza nti bali bwenkanya gavumenti bwekola etteekateeka eyo negamba nti omuluka gujja kufuna obukadde 100 omuluka ogumu omuluka bakipapangulawa mulimu abantu bameka muyinza 12 naye ojja kusanga nga emiruka egiri mu Buganda mu Wakiso girimu abantu bakumi ababawera n'omutwalo nga muluka nga bawera omutwalo lwebawobukadde masajja bali emitwalo 2 lwebawobukadde 100 n'ogenda mu muluka gwa iki awali abantu 2 nawo lwebawobukadde waliwo obwenkanya. Twabasaba nti gundi eno okuba na impact tutunuulire bungi bw'abantu tugambe for every 100,000 people we give so much, tuleme gamba buli muluka kubanga awamu emiruka bagisala buli kiseera buli mpaka tegenda fuuka muluka ate awalala emiruka gikumi gyekala disitulikiti ezimu kubanga masajja wali abantu emitwalo 2 the disitulikiti ezimu mu Uganda obungi bw'abantu naye ate ne babanga ffenna tukola ki batuwa ekino ekimu nakyo ne bannakiwuliriza kale wetwalabanga biriwo ebityo n'ogamba nti ondowa abantu bewakiso abali obukadde 4 sente zezimu n'abali emitwalo 3 lwabaawo impact. Kale ensonga ezo badde nsaba muzeetegereze mulabe yatuukirira okuwagira etteekateeka eno ng'obwakabaka tugamba nti erimu ebirumira tulowooza nti okuba na impact to have impact yalibadde ekyusaamu bweti era nze nsaba ng'abakulembeze abali wano mwongere okusaba gavumenti nga mugiteeka mu mbalirira ekyuseemu ebintu 3. Ekisooka ogamba abantu tubekuŋŋaanye mbawe ssente tukikoze emyaka mingi tekirina impact. Abantu bajja ne bakulamu ebibiina ne bafuna ssente ne bazirya ne baddeyo mu byabo oba bitali byabo. Ffe nga tuteesa lwaki ebibiina gavumenti byerambika because government is a regulator for societies and circles. They have circles that have been here for 5 years that have made the requirements. They have annual meetings, they have audit accounts. Why don't we give money to the existing circles registered by government? Ebibiina eby'obwegassi government byerambika ministry ya cooperative ebiriwo ebimaze emyaka 5 nga bikola nga bigundidde tebabawa ssente. Tusaba abantu baffe bagendeyo bafune ssente. Ogamba abantu batandika obubiina obupya ssente balidde ndye era tebajja kuba kukikola tebajja kuba impact kubanga abantu bayise mu nsengeka tutuula tutya tutegeka tutya tuwola tutya ebyo naba biyiseemu naye wadde tunaba kuwulirizibwa era ffe netugamba tugende mu maaso n'enteekateeka eyaffe kubanga ekola saako z'obwakabaka zikula ne Busiro waliyo saako CBS Boysa saako era Ssebwana ali ku boodi eyo naye tulaba buli mwaka abatereka beeyongera ebeewola beeyongera era waliwo ogenda maaso naye era saako zaffe gavumenti yawakati yezikola ki yezirambika era ziri mu mateeka era zituuza enkiiko z'abannanyi buli mwaka era zigaba amagoba buli ekosa ensonga z'ettaka mu ggwanga lino Wakiso nga mwali ke kasoobo akali mu kitongole ekiramuzi w'ekkooti z'amateeka olumu ne enosozi twaliddemu etutangirira wansi eyo
wesanganga emisango gy'ettaka manye ne muno wano we tuli mukama wange Ssebo Ssentebe waliwo ababaddeko mu kooti ebbanga erisukka emyaka 10 nga baleebukana na nsonga za ttaka. Tusaba ekimu ekisobola okukendeeza ku misango gino fe tukirabyeko. Mukama wange ali wano Mujooga wa Katikkiro owookubiri yali musaale mu kyapa mu ngalo. Ebitundu ebimu ekirungi namwe gye mukolerera mu bakulembeze baayo gye twawandiisa abantu ne bagenda ku mutendera gw'okufuna ebyapa records zaffe zitulaze nga n'enkaayana z'ettaka mu bitundu ebyo zikendedde. We tusabira obuvunaanyizibwa bwe tubasaba tukubirize abantu bawandiise ebibanja byabwe, tukubirize abantu abalina obusobozi bafune ebyapa. Bwe tufuna ebyapa, bwe tufuna ebiwandiiko ebituufu n'enkaayana zikendedde. Enkaayana bwe zikendera n'emisango egigenda mu kkooti gigenda kendera. Bwe tutakola ekyo emisango mu kkooti gibeerayo ne gimala emyaka egisukka 10 nga tegisalwanga. Kakati abantu ne babeera nga bali wansi batemangana, ne babeera wansi nga battingana, ne babeera wansi nga naye yandibadde afuna obwenkanya ate yanyigirizibwa. Yaddala bwe byakatema owulira taseesayo mbadde Mwagala kifaananyi mwamira obwama oba mu kifaananyi kyaffe ng'otukubye omugongo.